Byogero Monica okuva mu bitundu by'Ejjinja mu Busoga yazaala omwana ng'alina obulemu ku magulu buyite club foot zaamufuula, wabula olwaleero ono abadde omu ku bakyala abangi abazze okuwa obujulizi wamu n'okugumya bakyala banne ng'obulwadde buno we buwona. Joshua yamalayo treatment omwaka oguwedde wa myaka 6 essaawa eno ali mu kibiina kisooka. Asoma bulungi, adduka, azannya, akola buli kimu era alina akapande ke tulina ewaka. Naye akalabako n'angamba maama nali bwenti naye kati ntambula, naye takikkiriza nga ye ng'alaba buli obugere nga bwali bwefuula bwe buti ng'erinnya bwe ndiwulidde leero mbadde sirimanyi. Bannakazadde b'eggwanga okwogera bino babadde mulago mu Kampala, Ministry ey'ebyobulamu webadde yeefumiitiriza wamu n'okumanyisa bannayuganda ku bulwadde obwazzaamufuula club foot. Wano nno Dr. Waiswa Gonzaga wakubidde abazadde omulanga nti lino si ddogo, wabula obulemu obujjanjabibwa era balina okwanguwa okutwala abaana okusobola okufuna obujjanjabi obw'obwereere. Abalwadde abasinga obungi tebalina busobozi obubatuusa ku basawo bano. Kati bwe tulwawo ku mwana ono n'akula nayenkana bw'ati, kiba kitegeeza nti services tajja kusobola zifuna mangu oba mu ngeri ennyangu egy'okumwanguira ng'ono omuto. Bano abato tusobola okubajjanjaba wonna mu clinics nnyingi zetuteeseewo mu ggwanga. Abazadde abalwawo okutwala abaana mu malwaliro abategeezezza nti kyandibaviirako okubalongoosa ate nga kya bbeeyimu nga bw'annyonnyola. Ffenna mu ggwanga abantu bonna bazadde neffe opinion leaders nti abaana bano twanguyeeko, tuleme okubeera nga tubeera n'embeera efaanana ng'ono azenga mukulu yeetaagisa ebintu ebingi. Dr. Muwango Moses yasabye abasajja obutalekawo bakyala baabwe wabula bababeererewo mu kaseera kano. Twagala tukubiriza abasajja nti omukyala talina nsonga yonna, si bikika si mizimu egireeta ebigere ebyo, naye muleete abaana abo tubajjanjabe. Dr. Rosemary Byanyima akulira eddwaliro lya Mulago asabye abasawo nti we bazuula nga waliwo omwana azaaliddwa ng'alina obulemu buno mu waadi yonna banoonye n'abalala basobole okuba nga ate bafuna obujjanjabi. I want to pledge on behalf of the ministry that Mulago will continue to host and train the health workers who are running those institutions, and they need to come back for refresher courses because the experts are here with me. Abasawo abalala nabo boogedde ku bulwadde buno. Really having, if you assign something to do, have it done and get it done very well. So we have this assignment of what? Finding missing cases. Let's get those cases done. Byawandiro Bone ku Salt TV Omunyo.